omukulu ono gobayita Ziza Bafana asobodde okuba ate nga avuddeyo nayogera ku nsonga za banafa abayimbi Federation efuse Federation kati akadde kano banafa aba Federation nga president wayo omukulu gobayita Musuze Eddie Kenzo olunaku olwajjo yasobodde okuba ate yayanjulidde abannayuganda bonna nabategeeza nti Federation wakati mu kukuza ebitone ebipya bataddewo gye bayita weekly jam sessions abajjukira jam session ezabeerangawo edda ku DV8 ku high table wa kati omukulu Eddie Kenzo agamba Federation ye yagakuleeta ekyenjawulo Federation zino jam session zino zigenda kubeera oyinza nga zigenda kubeera mu bbaala zigenda kubeera mu hotelu abayimbi basinga okubeera hotelu eno bagiyita Alu Hotel and Suites ziri Mutundwe edda zaali ziyitibwa Serene Suites nezakakyusibwa erinnya omukulu Kenzo ategeezezza nti yayisa abayimbi abakubi b'evuga bonna era ng'agamba jam session egatandika ssaawa nga 12 buli lwakubiri paka ssaawa 6 ez'ekiro wakati mu kuyimusa ebitone ebipya n'endabya abayimbi bavuddeyo nga bemulugunya nti ekifo kiri wala wakiyabwe badde aziteeka ku National Theatre ezabeeranga buli Monday n'ensonga ezo bwe zityo era olunaku olwaleero abayimbi ku Federation yaabwe side z'Emutundwe waliwo obutakkaanya obubaddewo nga bagamba nti aba Federation waliwo lawyer waabwe abadde atambuza ensonga zaabwe okuva above waliwo omukulu asobodde okuba ate nga amuyimiriza era budde bonna gwe bayita Sylvia Wole omukyalo yagenda okubayambako okutambuza ensonga ezo nga bwe zitambula gegakyaliwo naye ensonga za Federation ezo zikutte wansi ne waggulu ne Eddie Kenzo ye agamba alina okuteekawo enjawulo jam session agitaddewo kati omukulu gwe bayita Ziza Bafana ayisizaamu eggaali Bobi Wine eri etya ye agambye ali tiimu Eddie Kenzo Bobi Wine byotugamba byaggwako ulira Ziza Bafana agambye bw'ati agambye nti Federation abalwanyisa Federation tebamanyi kye baliko ulira tutandikire wano Federation tekitegeeza kubanga tulabika buli lunaku kitegeeza kubanga betwalonda kakiiko bakola ebiino kola ki I have a president I have a vice president nina bali mu buli office ate kati nze ndabika ki byakuisa bivulu tuleekaane tukole omulembe gwe tulimu gwa magezi gwa diplomacy olina okubanga oli diplomat olina okubanga otegeera olina okubanga wasomako oba tewasoma nga you understand ensi bw'ekola ki tulina abakulembeze era mbebaza nnyo nga ku kufiirwa okufa kwa Katolu Bwama omugenzi honorable awo mulemirembe mbebaza nnyo kubanga basobola okuyisa akabbo ndoza abayimbi bebava mu sente ezisinga obungi bwe begatta awamu tutandike wano omukulu Ziza Bafana agambye nti eno Federation by'abayimbi si bya Bobi Wine ekitegeeza ebigambo Bobi Wine byayogera omukulu Ziza Bafana agambye omulamu omutono ne tugende n'ebya Kenzo I respect music ngabo manyi ate I respect the power Katonda gyawadde omuntu Bobi mukama yamugrantingako ekintu ekiri biga Bobi ekintu kyalimu kiri biga kye yalimu luli yali muyimbi luli amaanyi gatina teyagafuna ng'akola ki ng'ayimba kyovulani kati musajja mugezi so ebyokuyimba tetubiteekamu nnyo ba Bobi baani ebyokuyimba nga byo biyimiridde ku lwabyo okuyimba we just need a federation abayimbi okwegattamu oba mwezala oba mwewakanya ne mufuna eddoboozi lyerimu gavumenti etuwulire erongose amateeka kuba yagayisa dda record label wano yayisibwa dda okitegeere naye ebigitwala tebiri muki mu order muganda wange buli omu Mr. Kyagulanyi kurespectinga yafuna sente nga Bobi Wine owaluli ng'agamba bannange mujja ajja kubalaatamu akwate ne munsaba bagambe mu abayimbi bwe mutarizoninga muwedde naye nga ekikuŋŋaaniza Federation turizoninge abayimbi tukuŋŋaane wamu tuyise eddoboozi lyerimu kubanga bino ebintu si byakulwana bw'olwana gavumenti tesobola kukola kyokola ki ye Bobi yeesiimye nti kyalimu uya fighting akituulemu naye alina fighting nti music yamuleeta era music ye famire ye entuufu Ziza Bafana ki ekyamunyiiza ategeezezza nti omukulu Bobi Wine alina okuwa respect abayimbi n'ababuulira wa ebigambo byalina okubyogeza kuba engeri gye yabagambo yayogeza busungu na kulengeza talina kukala abayimbi ne oluusi tabafunyemu kyayagala abayimbi ne oluusi tebakoze kyayagala naye kyenkusaba kiri kimu nti Bobi kale of course is a rich man musajja mukama mwadda amaanyi mangi ogamba nti okuyimba kuno okuba ye famire ye kale bune waba ayogera nga oba alina kyayogera akyogere ne respect abantu bakitegere bulungi kale kugamba yateekamuko byeyogera byonna bikulu si kamanyiiro naye bw'oba mukulembeze bw'otanga abaana abato obatwala nga baana baki obukulembeze buno buva eri Katonda
omuntu akulembera abantu banne aba ina amagezi agakola ki agasinga abantu banne aba asobola mu busungu banyize yasobola okujja nga musanyufu ate nga naye munyiivu naye n'aseka abantu nga balina ennyo banyoleddwa asobola okujja kati nti Bobi waliwo ebimu ebimunyiiza naye ng'alina okubimira kubanga kyalimu kya kintu kikulu nnyo kya buvunaanyizibwa nti waliwo by'alina okumira nga bw'abadde ajja akola ebimu n'atabiddamu buli lwajja ng'ayogera ku kuyimba alina tuyita nawuwe magere ng'abayimbi ne tuweegaayamu kubanga eno ensonga ensi tegimanyi fe tugikola ki ensi temanyi nti okuyimba kintu kya bugagga n'okusinga emirimu emirala gyonna mu nsi nga Nigeria be batusinga okufulumya kitegedde Ziza Bafana wayimiridde awo agambye nti omukulu Bobi Wine bino si byakulwana na gavumenti tukwatagane tusabe gavumenti byonna byetwagala wulira I'm not against buli omu kyalowooza eyo ndowooza kuyimba waliwo abalala bakola ki abatandikiraawo ayimba w'amaanyi n'eri mu by'okuyimba eri abamu nga tebagenda genda mu byakulwana naye nga beesiga okuyimba kwabwe kubanga bwe ntunja Wizkid oba Burna Boy oba abayimbi abo abava mu Africa nga batuyiseeko lwakuba nti ffe tetweyagaliza tetwagalana twepinga ate tulwanisa amazima naye nga as long as music is concerned okuyimba bya ddala wuliriza ng'ebyobufuzi we biri ebya ddala mwabo ababitegeera n'okuyimba byaki abamu tutunulidde kuyimba tuleme kusobya kuyimba kwaffe tetwagala kwogera statement zituzwaza tetwagala kweyisa ng'abantu twagala tukole statement ng'omuntu azifunamu nga bw'alijja myaka egijja agenda kulowooza ewali obuzibu we keep quiet nze nakuba dda hits z'ennyimba eziwera seetaga nnyo hits neetaga bantu kumbiriipingiramu kunzikiririzaamu kunjagala kunsupportinga nakumanya kyenjagala okutuukirira aya basi okitegedde ategeezeza Bafana tabadde bulungi nkutegeezeza eggaali gyayisiza mu Bobi Wine amutegeeza Bobi Wine si yasinga abantu bonna amagezi abayimbi tuli bagezi nnyo ulira bwati I'm not against buli omu kyalowooza eyo ndowooza ye naye endowooza etugatta ffenna betufuna tuba tugifunamu endowooza ng'egatta munnayuganda yenna munnayuganda abagifunamu omuntu ali yategeere abagezi bakyaliyo bw'oba olabye abagezi wakatandika okubalaba respecting amagezi ga buli ssekinoomu bw'oba mukulembeze kulembera abantu ng'obuli ebirowoozo byabwe bw'oba mukulembeze tobalaatira ku bantu kubanga ffe twagala mukulembeze mugagga nnyo naliko e Dubai pulezidenti waayo omu najja omu ku bakulembera naye bwe yajja nze nali simanyi kikiddako baŋŋamba pulezidenti azze yajja avuga mmotoka ye n'agipaakinga n'agifuluma kitegeeza muntu w'abantu ekyo ekikola kyandaga nti pulezidenti kyakoze kikola ekiraga nti muntu w'abantu tutwayinga abakulembeze abatukulembera okubeera nga bantu b'abantu abatukulembera don't be against the people listen to the people mutegeregane mwamu tofuga nsi ng'okwagala ku bwe kuli abantu bamalaamu maanyi ekitiibwa tokibamalamu bantu banno bakitiibwa nga gwe bokiyina kubanga ekitiibwa ekyo kifuna lwakuba nti bantu banno bwe bakikuwa bantu banno bwe bati bakuwadde ekitiibwa tekiriiwo Ziza Bafana ategeezezza eno ndowooza ye era bw'ayimiridde yali team federation ulira njagala buli ali yakitegeere nti oyina opinion buli muntu ali eyo oyina omugaso mu ggwanga buli muntu ali eyo oyina ebirowoozo ebigatta ku ggwanga tobeera eyo waliwo n'abantu eno nga balina ebirowoozo nga byamaanyi n'okusinga ebya Bobi era kyobola Bobi waaba ayogera abagamba mwenna tukwatire wamu era ayogera abayita ebirowoozo bye muyina eyo oluusi byamaanyi naye mwetya you are intimidated mbabatiisatiisa mwetya bannyabo ne bassebo tuli bayimbi banjawulo buli omu alina ebirooto bye waliwo ayimba okuba industry ya Uganda waliwo ayagala okuba industry ya America waliwo ayagala okuba industry ya Nigeria agikonkalinga nga bagamba oyo munnauganda yasoba bwe muba nga temundaba mu industry yaabo abalina yiiti eziriko oba aliwo manya nina ate kyennoonya kiri bigger than your yiiti ekitegedde abanoonya Ziza Bafana mu Uganda abagambye ali Nigeria anoonya ndongo omukulu gwe bayita Kabako awakanyiza eby'omukulu Bafana byayogera agambye abayise bwati abamu kufe tutera okukyogera naye temunyiiga tugamba oyo alidde mu nsi olukwe naye temunyiiga nnyo temulina kyakola naye ekyo ekigambo ekikozesebwa waaya abamu kufe ne tugamba oyo alidde ssente w'omusolo kuba essaawa eno gye njogera zino entuuyo nange ninga omulimi nva kulima kati nva kupafominga ndi musanyufu nti omulimu gwange akatono alhamdulillah nkafunayo bwe nkeera ku makya ne bandaba nga ninako endi eyo mu nkokoto mbamanya nina ate bantu balala benzibikire baleme kufuna abayimbi sekita yaffe siti okugamba mbu yeri obubi nnyo okusinga sekita z'empulira zikaaba buli kaseera sekita zikaaba kati omukulu bw'avaayo era nsaasidde mikwano gyange nga sirina gwe nsosodde akeera ku makya n'awuliriza ekigambo ky'omukulembeze w'eggwanga Bobi Wine n'akitwala ng'ekikulu n'afa nnyo n'alowooza akigambye ye no yagamba temukkirizanga kati abakkiriza be baayogera bo ne bakuba emiranga mbu baalya
ate guluma yaguzza lwaki okeera okweteeka ku musalaba n'ogamba mbuno batuyita babeegazi nga toli bwoba toli beega lwaki oyomba bwoba gumanyi toli beega gwe mu bulamu bwo lwaki oyomba kiringa bwe banajjaa ne bagamba kabaka oyo kabaka oyo alabika kitegedde kabaka ategeezeza nebya copyright wulira twetereeze ate gwonyumya akagambo copyright akatono ennyo akatuusa copyright akatono ennyo nze nga nze bwe nali ntandika okuyimba saatunulira copyright lwaki mubinyingizaamu nnaku zino muwulira mwagala binyingizaamu naye nze bwe nali ntandika okuyimba natunulira kola mulimu guno nga bwe ninagukola era nga mmanyi bwe mba siyimbe tebansasula kuba mu Uganda we are landlocked countries kuba nkimanyi n'ebirala tebijja kusala kati ne copyright esale nga mpulira bakyayomba oba okyayomba copyright ne bagamba mbu ate waliwo UPRS